Nze Lukwago Swali nyingiddewo mu critical analysis, international diplomacy, international relations, geopolitics. America ennaku ezi ebadde ng'eketta Museveni, yasindika ennyonyi ebadde mbwengula ng'eketta Museveni. America erina camp, erina military base e Mombasa gye bayita Camp Simba. Eri awo Mombasa ku Manda Bay, Lamu County. Era base eno ekola nga America we yeweera ebyokulwa gyekozesa okuwa ebyokulwanisa ku basirikale baayo ab'enjawulo abali e Somalia, mu Uganda, ewa mu East Africa pase ne mu Great Lakes region. Kampu eno eyambibwako kampu gye bayita endala Camp Lemania e Djibouti. Era kampu eyo waliwo emmeeri eyajja, muganda waffe Segirinya ne Bukedde ne bagikolamu katemba, naye nga emmeeri eyo yali ezze okukola test mu kye bayita maritime security, ng'esobola okgenda ku Indian Ocean, kubanga Mombasa awa omuwaatwa emmeeri ezo okubeera nga zitambulira mu Indian Ocean, America okulaga amaanyi gaayo n'okukuuma ebigendererwa byayo mu region eno eya the East Africa ne Great Lakes region. Era egikozesa Mombasa camp eyo, Camp Simba, okulaba nga emalawo okuvuba okubi okuli irigo, era eyambako mu kulwanisa bano ababbira ku nnyanja ba sea pirates. So twabagamba Kenya bagidesignatinga, bagiwa ekitiibwa ekya Major Nani NATO ally. NATO ye political era military wing ya America gyekozesa okukuuma interests zaayo, era nga buli azizanyirako yenna NATO emulumba direct. Kenya nga Major Nani NATO ally egenda kuweebwa ebyokulwanisa ebiri ku standard ya NATO. NATO si yegenda ogibiwa, naye America as the member of NATO egenda kubijiwa, egenda banga ebiwa Kenya. Ennyonyi eyo eyazze mu Uganda yabadde ekola okuketta, okulaba kampuni Russia zeri okuwa sente zikole ebyokulwanisa M23 byekozesa okukuba abakongo. Kampuni ezo ziri nakasongola era nga zibadde zivujjulirwa ensimbi Russia, China ne North Korea. Museveni bamuwondinga ne bamugamba alekerawo okukolagana n'ensi ezo, n'agaana. Museveni ne mutabani we era ennaku zino Muhoozi mbu yeekwese nnyo. Muhoozi abadde yeekwese nnyo. Twabagamba nti Kenya ekintu ekyo Museveni kyabaddenga aenjoyinga okuva mu America nga yatuukiriza ebigendererwa byabwe mu the East Africa and the Great Lakes region, bamujjako Datira village ne bagiwa Kenya. Era kati Kenya yerabirira ebyokwerinda bya East Africa n'ensi endala ezeetooloddwawo. Museveni olw'okukukuta ennyo ne Russia n'aba China n'aba North Korea batandise omukolako obukessi, okumanya nga America eri so much interested mu Uganda. America yasaba n'ettaka etuukana eteekewo military base nga batajetinga nnyo ekigenda maaso Karamoja. Museveni abadde nga akolagana n'Abarasha okutta abantu eyo Karamoja n'ensi endala, abamala balimbalimba abantu nti bakuba bakalachuni ababbi be nti bakatolesola
America kwe kusindika ennyonyi yaayo ejjeekette kiki ekigenda mu maaso gegana amawulire ge mulaba Bukedde yawandiise. Camp Simba egatheringa intelligence bamale bagitwale mbakama baayo. Waliwo ne military base endala eri Muwanjiru Kaunti ng'era military base eyo America yagiteekemu amaanyi eri kumpi ku boda ya Kenya, eri ku Wanjiru airport ku boda ya Kenya ne Somalia, nga nayo baagireeta okukakkanya Museveni bino byabadde ng'akwata America squeeze nti we munangambako nja kuva Somalia, we munangambako nja kukola bwenti. Kati America yesiganya amajege Kenya. Kyovola banene East African Standby Force yali ekulemberwa Kenya. Yali ekulemberwa ki? Kenya. Si Museveni nga luliwe kibadde. So Abannayuganda abakkiririza mu nkyukakyuka wano waffe waba watukolera. Museveni azza atuzannyirako olw'okuba abadde alina obusobozi obuwa balooza weitaka bagenda ya Fulanza sente. Omanyi politics wa America ali anchored on lobbyists. Ba police makers abo babasasula nnyo sente nga gwe wasuzi walizi sente loza weitaka genda ya Fulanza abo bamachule nga bakubira Museveni nga baterereza Museveni erinnya nga ne watta Abannayuganda. America, Russia ne China we yaraba nga basensedde nnyo Africa kwe kusituka. Era America besi zaayo ezisinga zonna egenze ezijjeeyo mu nsi endala focus eri wano ku Kenya. Baagala babeerenga East Africa eno tebava mikono. Ge makulu g'akanyonyi kano akaabadde kaketta. Era ebifaananyi Museveni byakubiddwa oyina kampuni factory ezikola ebyokulwanisa emmundu simanyi ezesombolinga amamotoka nga ebintu ebyo ebyokulwanisa mubitwala nga mubiguza aba M23. America yafosinze Kagame okukola endagaano ey'okulekeraawo okugenda okulwanira mu Congo. Era endagaano eyo yatudde mu Angola. Obubonero bwonna bulaga nti bagenda kukkaanya Kagame ajje amagye agabadde gali okubba ebyobugagga bya Congo. America ine emikutusa emirala gyekoze ebyobugagga byeyagala mu Congo gye bigendo yiteeyo mu Angola twala tugende. So ennyonyi eno eri kugwazalinga mawulire ekigendo okubya Museveni ne mutabani we kwekuliisiza ku Russia. Mwebale.